Yanga tala basekalala. Ugambe. Akatala basekalala. Ebintu kino simanje biranga babinoki. Kwana. Munguni mbamo mkwana. Bako wachi. Tonto. Kati se akawala. Kagenda. Kabe chakalese terikola chi? Techiriwo. Segala tonto akola chi? Amulinye. Amujudde. Munange sikulise yo. Munange kama ni munange. Nawe tunyumize bosto tuwa mutima. Munange. Kati sekalala awawamuka abeko chakola chi? Chekolera. Ye vulunga bwati. Akwate eno ngakawala kakola chi? Ye kali. Asumule miko. Pom. Jaja. Yasinjideko mutenti. 12 muche 10 mwao. Segala kana kuza amasa ati. Ngani kwa yoche mikolo. Alina kwani? Ngani kwa yoche mikolo. Kawala. Joja. Kawala kagezi jaja. Kawala kagenda. Kawala chikagenda kufakuda. Ate kadda. Sekalala titoto yali amulinye. 12 kitundu bafulumya olumbe balange jajja ibamuko ino kola emikolo. Jajja ategedde. Ani? Jajja alabe n'omuvubuka mwokyeza. Sekalala olwala banti jajja gwakozeeko emikolo. N'aleega. N'asika mu bbiri. Jaja wa saidi. Waawo jajja we kaddala azala taata we. Azala tata we. Naye bakamugende. Jajja ali anonya wagenda gwa. Naye nedda. Bwe tubeera bwe tuzze mutu. Era bw'abanga jajja. Ebijjukira by'abamwami. Abamwami. Abamwami ebigambo si bikolwa. Balangirira ku muzindaalo kufulumya lumbe jajja jalaanakaaba. Jajja agenda aloopa. Jajja musiru. Kiki kyataya. Katambuuze. Tuddeko emabega. Tuze mulumbe. Atusokera ku makya byonna byonna emikolo giwedde. Essaawa zinajjukira okuloopa. Wali yali ali. Lwaki yalooperawo? Jajja 12 kitundu. Abazeeko emabega emboozi kugitegeka. Essaawa za Sekalala. Sawa 11. Sekalala agenda okudda engulu nga bw'onoomaliriza emikolo gamba baasi. Ekyakulese ekoze eki? Nkunyudde. Nga jajja gwakoze eki? Tontegedde. Kidde wekibuuzo. Sekalala agenda okusumulula wano emikolo. Nga jajja mwali. Lwaki jajja taloopa ssaawa ezo? Abange Okufaakiraga nti jajja yaliko tonto. Ne Sekalala aliko jajja okunoonya waagwa yamala kufuna tonto. Kyekyavaako okuwera tonto mu nnyimbe Sekalala yamuliisa. Kubanga tosobola aloopa jajja aloopera omukulu we. kati obitandika akutte effumu agenda okufuna. Kyeyankoze nakati ntukola ki? Bayise ebigambo ku muzindaalo. Bazebereranya banitulabe ne Sekalala. Alabye ku Sekalala k'abantu akoze eki gwe tunoonya. Alabye ku Sekalala omukulu w'ekika akibiketaga kikuba nti yakoze eki? Yakonyani? Jajjawe. Jajjawe. Alabye ku Sekalala atakuba. Alabye ku Sekalala atakuba. Jajja kyagamba lwaki obakwengereza? Bagambe ekimu alabye ku Sekalala yakoze eki jajjawe? Yakoze eki? Fate twadda mu lumbe lw'ensagu. Era naffe twayita tutyo manju nga tuyasonyiwa lumbe lw'ensagu olunoonya ki ku Sekalala bye yakola ensagu. Gw'osobola? Kuba engeri gye mwali bakwano be. Nammwe jajja omusango ogusalira ani wamma? Omusango agenda ku mmeeza. Omusango ogusalira ani? Gusaliramu ku jajja. Lwaki? Jajja anoonya ki mu ttenti ya Sekalala? Ogusalira ani? muwala. Yali alagawa. Bakkiriza Sala omusango gwe. Nedda bannange. nedda tulola. Omusango gw'akawala. Lwaki? Lwaki kati? Kati bwe bakalire. Nedda. Kabala obudde mwegirina otojjerera. Kagenda okulaba Sekalala sokola ki? Omusango gwa Sekalala. Yakola ki? Lwaki yalwawo okujjula? Nedda. Yalwawo. Omusango gwa Sekalala lwaki yalwawo okujjula? Naye naawe omusango
Nedda. Seka nkusalira omusango. Lwaki? Sekalala yetani ogenda mu lumbe. Nze. Olekerera otya sekalala. Okutuuka okugwa ku kyokyo ekyo. Swala kwenkanidde okwo. Akusala okwenkanidde okwo.